Bokat TV Nera Abasela na magumba bambi mubate aselera ne mupoza bela muzibu oyo asana na mboko mudde bwa kiro ewo munyini bo musazi yajja mu kiro tinto musazi banange bulyo mwamutya aselera ne mumbo yabela muzibu nnyo yadde muntu muno wonaye ng'omutya bibi mukubinti sotambula ekiro oli musazi gunte webuzabuza lwebakusanga n'eddambo byayononeka bakusanga n'eddambo wali mu kiti tebakuba nduga emigo gyali gyakisa mwabatuuze leluweno mwebelelemu bana abasezi bokosi batusukako mazima lwali lunakwate nga lwakiro nga nzijja yakabafa tendegogoleko ku kifugi ky'ennyumba yenno kwe yali kakanudde amasonga tebwegayaka yali mu bisanja ate nga bwazina ekyokuba ne wunyanyo yali musazi nga nakateekawo enti no sapuni mutwe ngenda okukwata mu bbafu nakwata mu ttaka ngenda okuzibula amaaso kati nondabe ng'omuseza gijjeewo nga tebwendaba mu mazima nakyanyonyo koze kampite n'eddoboozi lyanfaako koze kankite omusezi yabiryanyo nga tebwaseka olwagira nakontola nkoye kankulye omusezi nakonerera koye wandabye era namala nekakasa nti no anina konze bweri oba nefula omufu ate awo nendowooza amatwala kiwedde mazima bukyambawo simulabangako era namala nenkakasa nti no andina omusezi kyava ngamba leero kankulye bukyanga tandika kulya leero nyamusaba emisinde nesitula koze kankunye era yamala nakwata wabula natya kyemmanyi yadda maaso ate nga gyendaze yayitiranga mu mpewo nga nange simanyi mazima nenebuuza sambanya kiki okumusanga mu maaso nga tennamudduse embu yayitira mu mbakolera ngoba antegere mu maaso era musangeyo ndaba we mugwamu nga tesimulabye emiri nezinkunyuka tawo kwe kutya oli musezi gunte webuzabuza nebakusanga n'eddambo byayononeka bakusanga n'eddambo wali mu kiti tebakuba nnoga emigo gyali gyakisa mazima lwali lunakwate nga lwakiro nga nzijja yakabafaata negogoleko ku kifugi ky'ennyumba yenno kwe yali gakanudde amaaso nga tebwegayaka yali mu bisanja ate nga bwazina ekyokuba ne wunyanyo yali musezi nga nakateekawo enti no sapuni mutwe ngenda okukwata mu bbafu nakwata mu ttaka ngenda okuzibula amaaso kati nondabe ng'omusezi agijjeewo nga tegwendaba mu mazima ntetenyonyo koze kankunye n'eddoboozi lyanfaako koze kankite omusezi yabibyanyo nga tebwaseka olagira nakontola koye kankubye musezi nakonerera koye wandabye era namala nekasantino alina Ayayayayaya tuli ku Vocals Live olunaku olwaleero atukwaniza nnyo ku Bokat TV wale kubeera ng'osubscribinga wale kuwatchinga laba video eggweyo olwojja okumalako obezinga onyumirwa obeere nga kugabula kitambulira ddala bulungi nnyo abatulaba live tubabuuzako nnyo Sharon Bakungu Rita James Imenansi waliwo mpozi ate Abibu Nsereko Amos Mukisa ne kubeerako mpozi ate bannange muli bangi nnyo kiri nti okwoli olaba bulungi nnyo tugamba nti oli wakabi nnyo specioza kwoli nnyo nkulaba naawe obeerako nnyo ate mpozi Piledi Shamina naawe nkubuuzaako nnyo wale kubeera mpozi nga ate otufollowinga bannaffe abali mu nsi enjawulo Dubai Saudi Arabia bannaffe abali mu biyumba mwenna tubabuuzaako mwale kubeera mpozi nga ate mutetenkanya abali mu USA Kapalago ogamba otya kamusungusungulu kwago ogamba otya ate mpozi n'abala mwena Senta Mujudi ogamba otya nawe kubuuzaako ng'oli USA wala kubeera mpozi nga ate otugoberera bulungi nnyo kale nze Sula Ssenyonga ate mpozi Bagizali kujjita okubeera mpozi nga ateramu ekirungo bulungi nnyo tuli lunaku olwaleero ne munyirivu Mariam ali ku kamera olwaleero ate ne Nashi wali okubeera mpozi nga atuwa sound ate mpozi ey'omulembe gigenda gitya gigenze kyejo olunaku olwaleero munyirivu wandiso soko obuze ku balayo Bokat TV
bannanga bali ku Boka TV mwena mwebala okubeerayo mwebala okukazana yonna gye muli ababuzaako si mulala abeera Munyirivu international kuba Bamnani Kalwero erinnya lyo lyeryo Munyirivu wala ekutuma erinnya Munyirivu agenda mwebala okuwagira ng'atiisa aga Munyirivu ndi walaika oli mulala asigaddeyo naye Munyirivu era yaddalanga pulinti yeeyo abeeruwero bagamba batya beeruwero gye bali balungi nali ku kamera nno weeruwero mwana wewaka weeruwero eyo naye yajja e Kampala yagaanirayo yagaanira ekyaddondo anti waliyo ebinyuma gwe nga tewajjayo nange ndi mu kkubo nzija ndi mu nteekateeka nawe gigenda gitya kigenda bulungi tegibadde mibi obulamu mbadde sinabusangamu nnyo buzibu abantu baagala okumanya Munyirivu yaani omutuufu yaluwa Munyirivu amannya agange gasooka amannya nze Nabachareste agange ag'ekika ndi Muzirangabi naye ng'erinnya erikola ssente erikola musiki yenze Munyirivu yali ku Radio Simba muneyimbira byange ndowooza mwamuwuliranga omuziki ne gutabuka ne gwekyanga omuziki gutabukira wa kubanga eno wali ojja otambula bulungi nali nzija ntambula bulungi omuziki we gwekyangira kuba ndowooza wetwaliko luli waliwo wetwaliko ne basiba empaka ne baagala batukomyewo ne tukomawo naye covid yatutateganyizaawo twali tugenda ku fainaawo covid yatutateganyiza omuziki waliwo gwatuka ne gwekyanga olunaku lwe bampita lwengenda okuyimba ki ekyabaawo nali mulamu bulungi nga sina yadde obuzibu okuva emabegawo olunaku kuba nze bukyangambawo nali sisaakalangako ku bulago yadde omulungi n'ogumu naye olunaku lwe bampita ne baŋŋamba nti Munyirivu gw'oliyo enkya bannange ekyamazima olunaku lugenda okutuuka okukya olunaku lwe mba ŋŋenda nasaakala obulago n'enziba obulago naye nga simanyi kikyanziba bulago oba byekika wali tobigambye nedda si bwe kiri kuba ebibeera byakikeera biba byalina okunemesa wali mabega naye natuuka olunaku lwengenda ogenda mu studio olunaku naziba obulago n'ensaakala obulago ng'ogamba nasiibye endeekaana ng'ogamba ndikooki bannange nabona okutalika nga nnyimba naye bannaye saategeera kikyandiko olunaku olwo fayino baali bazitaddewo kuba naliyo lwakuna nga fayino entuufu zikoma lwamukaaga ennaku ezo zonna nasiba obulago buzibye ne basiba lwakutaano nga fayino yaliyo nkeera olunaku olwokutaano nasiba ndi bubi ng'obulago bukyagaanyi ku lwomukaaga yali fayino ate ng'okwogera bizibu ddala nga sisobola kwogererako ddala nga njogera obulago busaakadde njogerera muli munda nga n'okuyimba sisobola olunaku olwatuuka olwa Sande obulago bwatasewa ng'okozesezza ki tewali kyenakozesa tewali wadde n'eddagala lyonna tewali tadde eddagala lyerimu lyenakozesa naye olunaku olwaliro olwa fayino obulago bwali bubi nnyo nga sisobola kwogera nga kati ku bibiri ki ekyaliwo abaki babayita batya bajjajja bakwatamu oba baana be bakwatamu ebyekika bajjajja tebankwatamu ebyekika tebyakwatamu baana ku lunaku olwa fayino lwennyini obulago bwaziba Sande ne buta n'ogamba oti olwo Sande kuba bannaye nasabanga ne ngaba bannaye senga obulago bwange butereera nga nze simanyi na kyembadde naye nga nze nsaba kimu obulago bwange butereere n'olwatuuka ku Sande nga fayina yadde yajja okusatadde Sande nemba bulungi nnyo obulago ne butandika okutanenzira mu mbeera baagala okumanya Munyirivu yasomako paka wa yakomawo mu S4 senior 4 wagituula tewagituula yagituula mbadde manyi nti wagituula omanyi waliwo byanjawulo okugituukamu n'okugimala anti obeera ogituuseemu nga togimaze era oba togitudde owebalira mu P7 oba oli mu P7 naye obanga ogitudde oba ogimaliriza bazadde gye bali bonna mama gyali tata gyali mama yani mama y'omukyala Namande Esther atudde awo ku mutala ndyalumu bamunaanika kikaabya bamunaanika wanje bwali ebbiri kibaki ali kikaabya bamunaanika tata wange omwami Semanda Rosias ali awo butalya misana bamunaanika watudde mu Luweero butalya misana nange simanyi oba bali tebalya kya misana nange saategeera oli butalya misana ono ali ndyalumu
Dage. Ebyalo byammwe. Ogambye ebyalo biri eyo. Ebyalo biranyewa. Aya bakusange ng'oli emitana kiboko. Siwe kiri. Naye kati etteeka twalijjawo bali aliteeka naye kati ffe ekyemisana tukiriira ddala. Manye mulinaanaganye na olubiri lwe bamunanika. Kati Kati ebyalo ebiranye Ssaabasajja balina amateeka gaabyo agabifuga. ebyalo ebiranye Ssaabasajja Kabaka awo. Mpoziko kye nali nsoose owulirako awo waffe mu bbaamu kuba waliwo kalina gye bali mu kuzimbamu. Nawulirako mbisimanga ne babayimiriza mbu bajja kulingiza Kabaka. Tebagala alingiza Kabaka mu lubiri. Era kalina baagikomya kati awo simanyi bwe tokimanyi nti ne bw'obanga ozimbye ekizimbe kiri engeri eri mu State House ne bwe kiba kiri mayiro mmeka bakiga kiveeko. Oyagala alingiza bakulu. Eryo etteeka lyo lye nawulira awo. Munyirivu ojja otya mu nsi ya Neyimbira byange? Mu nsi ya Neyimbira byange nasooka kujjako Mungule Ssebo. Ene Mungule wajja? Mungule nalimu. Ng'omutwe ogwekakasa? Ng'omutwe gwekakasa. Gwagaanira wa? Nasooka ne nzija Mungule nali mu senior 1. Naye najjanga mukontanyi naye nali muto naye era nange nafuna endukusa ne nzijanga omukulu. Mu senior 1? Mu senior 1. Ne nzija ne ntuuka Mungule. Natuuka eyo Nsendinge yali ajjidde limu kutuukako ku radio kola ki simanyi kigenda mu maaso. Natuuka eyo abasajja banfumula ebibuuzo. Waviirawo ku mulendera gusooka? Awo naviira kuba nasooka nempita interview ne ngenda naviirako ku gusooka naye era nali just kabonero kamu ke kanzijjako. Watayibuuzo nga emeka? Natatayaako awo nina bwe natayiza nendukusa neetayiza ne tugattagatta ne tuweza. Ne nvaako awo. Ne nkomawo senior 2. Senior 2 ne ntwazaako awo. Era ne nziramu ne nkola ki ne mbisanya awo. Ne nzirayo senior 4 najjayo emirundi 3. Engule wagyetayo emirundi 3? Emirundi 3. Naye ng'oli okyasoma? Nga nkyasoma. Senior 1, senior 2 ne senior 3? Senior 3 nagaana saakomawo. Konze kampumulemu. Senior 4 ne nkomawo ne ndaba nga binsumbuwa nnyo eno bitabo ate eno ndi ku bino. Ne nkita ne nkivaamu. Kati we nali awo ne nfuna ekirowoozo nga mpulira nina talent yange. Sokoleke omulundi ogwokubiri gwaviirawo ku level yakumeka? Omulundi ogwokubiri naviirako ku yakubiri. Waseetulamuko? Naseetulamuko awo. Kati era ne ku gwokusatu awo ne nviirako ku gwokubiri kale nga ndaba bimmenya nnyo kwasaganya eno n'eri. Ne sitabiteekamu nnyo maanyi awo. Kati we namaliriza awo naye nga mpulira nali njagala nnyo okuyimba kuva mu ssomero nga mpulira nina talent yange kuba ne taata wange muyimbi. Taata we ayimbira wa? Tebabange bayimbi ba Ssaabasajja. Naye alaganya olubiri. Nedda Ssebo. Si bayimbi ba Ssaabasajja. Ayimba ku mukolo? Muyimbi wa ggwanga naye lwakuba ye muyimbi wa kadonkamu. Lwakuba kale yabiwummulamuuko. Yabiwummulamuuko. Ne nfuna ekirowoozo ne ngamba nti nina okugendako mu Neyimbira byange. Ne nzija mu Neyimbira byange. Ne neewandiisa ndowooza omulundi gwe nasooka okujja twali Kabimbiri sayidi eyo Namaliri. Ku Namaliri Garden. Ne tusaba ne nfuna visa ne mpitawo ne nzija ne ntandika okuyimba ne nnyimba. Olwo ye nga taata akukkiriza genda? Taata yali anzikiriza kuba ekitonde kyange nali nkirina nga mpulira nkyagala. Taata teyalina buzibu teyaŋŋaana kuba Mukama naye teyaŋŋaana kola ki kubigendamu ng'alaba ekitonde kyange nkola ki nkirina ate nkyagala teyankotogera. Ate maama? Ne maama nga talina buzibu. Ne nzija ofunye visa Kabimbi Namaliri? Nfunye visa Namaliri. Nzize ntandise okuyimba ndowooza omwaka ogwo gwe nayimbirako gwe gwaliko Babisambi Birimba. Baani abo? Yali 2019. 2019 Sajja yali 2018 ndowooza bwe mwagirira ogwa Babisambi Birimba. 2019 2019 si wabakagiiko? Ogwo gwennyini ogwo yagwere luwere. Kati awo 2020 saakoma nenkomawo 2021. 2021 ndowooza yoyo yali mu COVID awo nga tutuuse ku fayina awo ne bitaataagana. Kati we twali ku fayino ne mutukomyawo nga mwali mugambye bali batuuse ku fayino. Twakomawo tuddawo omuziki ne guseka buto wane eno ku luwedde. Ne tugenda twelondera akalulu. Twalonda akalulu nali ne nteekaayo.
nani omulala wano we mwakolera obululu nti buli omu alonde ani akoze eki ani gwalonda nawe tulonda ffenna nawe tulonda omunafu ne mulondo omunafu kumbe mwejjamu ne twekuba omupiira mwali muzanya syndicate by the way abali ku Vocals Live Boka TV neyimira byange kasitoga ofavoring omuntu go favoring atakukuba nakujjamu twatekawo akalulu nga bano balina okwerondako ne balonda omunafu nga boga nti akanonde gundi ye munafu gwe njo bisanya naye kumbe bonna ate baali bamuyisaawo so kati mu name yange temubeera mu syndicate balabana bazanya syndicate teyali syndicate naye kyaliwo ekiteera kuba kati abasinga bayingiranga mu studio nga bavange bweru nga gamati kati gwe ngenda kuwa gwe nange olina okola ki okumpa kati nga buli omu bayinanga obukukulu bwabwe ng'oli agamba ngenda wuono nange olina okola ki anti baagala bafulumyemu ow'amaanyi kyemwayagalanga nedda naye kati ekyaffe kyaliwo ekiti kuba kati twali babiri kati bakugamba entya bwe kyali mwayagala mujjengamuwa kumbe omunafu mumuwe ekkubo bannaye kale webitabo ebyaliwo ebyagenda naye nga nali era sikoze bubi naye just kalulu kaffe ke twalonda nakkiriza nti omupiira twagwekuba ffekka mwagwekubya mubisambi twagwekubira musambi Vocals Live kokyali Boka TV nze Sula Senyonga tuline mwana mwala munyirivu okuva Eruwero ali ku kamera ya Mariam Namakula weruwero ffe tetutuuka yeeyo tukoma wali eri mpozi migadde batuyita kausu ne zigenda bagize baye waawa alekawe Paris anyway ogera tu akayimba kyakalala kayimba ngenda bawa embaga ya Kiwugulu okay embaga ya Kiwugulu temuvaawo okuswala ku buko ng'owempisa embi bw'ateerabirangako buzeebwe omwami bw'atyo yanswaza lwetwe yanjula ekitone ky'okulya mukama kyoya kimuwa okwosa n'ebbuba eringi n'omulogobe asindika emmere nnyingi tomuzanyisa bw'aba tannagikkuta omukyala tugikombako ekyo kyampaliriza okunoba musegulire kozo nsanga n'afuna eddembe nga muviiridde neyeeraliikirira nnyo nga wulidde okugenda kwange ng'alaba mbadde ngumira obuzeebwe bwakola kyava nsala pulani mbwangwa nnemesa okgendako ye tugendeko mpakadde bonkuyanjule nga tulonda lunaku lwetuneyanjula nga nsindika mbakadde waffe okutegeka ennaku tezatulisanga omukolo guttuse abantu baliwo bangi n'omubujjuvu tuba tukyalyawo emmotoka z'abakodomi nga zijja zikuba eŋŋombe kosa n'obutala omwami yayolesa amalo wulira oswala yajjanga omutwe agusowodde ye nalingiza yali anyumye ennyo omwami makooti ge yali anyumye nnyo akakasa naye omululu gwamusalako weyanuukira ensingo ng'ali mu kidaala atudde nga lengera serefu eri kugabula ensingo yaginanuula n'okufa obufi n'alyoka agimeza lasitiika n'agiwambuya ng'erisa likyusa likira erya nawolovu nga yenna yayuuyakirako ng'omuwendule kyava yeemulula mbandenge kali gweluma neyefuula ngenze emmanju ey'okufuuyisa wamma yenyiga mu layini mwe bagabuulira ng'omwami bamuwomera dda amanju eyagyesala senga tuka omunoonya mu kidaala muyanjule ng'omwami yabadde atudde tebamulabako senga nagamba bestman ogenda okumuyita agenda omutuukako mmere nga yamuyikidde ng'ekanzu yonna yonna etonnya okufa obufi jjukira abantu mu kidaala amaaso tebatemya nga dijja taddemu akayimba k'omanyi kali sooka omunoonye watudde sooka omunoonye nga senga noonya olulenzi talulabako koyo oba amasanyu galusuddemu ekidumusi omukowa genda omugyayo bamuyanju lyobwedda bakuba bode mu layini lyomu nga kona ku munne bwamusongera si yoyo mwami obwedda tukuba bode mu layini endage emmere bwetu yakolaki emmere yafuuka emmere olina omusajja
Soko vuli oli omusajja. Sirina. Toli mufumbo. Nedda sawa siri mu. Oyinako ku boyfriend yali ali ennyo. Yali ali ennyo. Omanya ebintu bya music bino ebiseera ebisinga tuba tuyimba osobola okuyimba embeera esobola okuba nga yali okutuuseeko osobola okuba nga wali okituuseeko osobola okubeera ng'oyinako wali okirabye yatuukako ku mukwano gwo inako yatuukako oko osobola okulaba oba n'oyimba ekintu nga kinanyumira abantu kati tubeera mu bintu ebyo wekiba nga kyali tekikutuuseeko kiyinza okuba nga kyali kikutuuseeko oyinza okuba nga ogambye kanyimbe kino kisobola onyumira abantu senga mba nkiyimbye oba osobola okubeera ng'oyinawo wali okirabye segeza omuntu bw'abalaba abeewale ow'emizeege wabeerawo omuntu nga wenza mukolamu sitoole naye era nze tonyiiza tonkola ki era oluyimba ne waba onnyiisiza nsobola okufulumyamu oluyimba kuba kati ndi muyimbi navaamu n'embira byange ne ntandika ati ofulumya ennyimba kuba kati sagala kitone kyange kikomya wano eno nkituulire nga mmanyi nkiyina njagala nkitambuze nga menti natandikiramu n'embira byange kubeera n'embira byange yanzizyeyo akupushize paka wa n'embira byange ndaba okuva we najja mu n'embira byange ekyamazima kati nfunyeewo ok'enjawulo ate ne wembeera eyo nalikodingayoko ku nnyimba ne wembeera eyo ne ŋŋendako mu bivulu ne mpafominga kasaba wulira munyirivu eyali mu n'embira byange ekyamazima kasanteekako n'embira byange buli omu akkiriza bukkiriza ajja kulaba bulabi munyirivu ki eyali mu n'embira byange mbakubira ddala abo obafukamiza bunyirivu omwaka gwe mwalimu muwala ki yasinga okukyala enyinga mwaka gwe twalimu ogwali n'embira byange ogwammwe mwalimu omwana eyali yayimba embwa eyayimba onayimba ku kido sirinako ku kido sirinako kuso sirinako sirina ku kido akenkumi ebiri omutwalo embwa yali ekaayana ya mugaso nnyo mu birala nene ku ssente z'eggwanga teriiko omwana kyayimba embwa bamuyita Viola ndowooza Viola totobaza yali totobaza kyo kituufu omwana yali akola ki oyo yasinga okukyala enyinga kale balimuuko abaana naye oyo ye yali mubi nnyo balimuuko yali mubi naye naye nga baalimu abalala kyamazima bonna abaalimu ate era bali batuuka ku fayino ekituufu bali b'amaanyi bw'oba okola sitole yo ogenderera kiki kyosinga okutunulira ennyo ng'okola sitole yo yanneyimbira byange olugero kiki kyosinga okutunuulira kyensinga okutunuulira senga mba nze mu n'embira byange we mba nze mu n'embira yange kyensinga nze okutunuulira ennyo ntunuulira nnyo ku talenti yange weewaawo tujja mu n'embira byange tuba tuzze ojja ng'omanyi ojja kuwangula naye wojja ng'oli ku gundi ku pressure ya kuwangula oli ku yaki ekyamazima osobola okutuuka nebikola ki nebigaana naye jangu manya nti oze kuwangula oze kuvuganya ate ebiba bivudde mu mpaka ezo abamu basinga ne babinyiigiramu naye manya oze ebeerawo agenda owangula n'agenda okuwangulwa waliwo ababinyiigiramu ng'olwo ki naddeyo bannange ate banzibye ate bansaliriza ate bakoze ekikala ebintu ng'ebyo kuba tubeera bangi twewandiisa abantu bangi naye abalina okuwangula alina okuba omuntu atya alina okubeera omuntu omu kati n'olwekyo nze najja mu n'embira byange nga kyenjagala kutumbula talenti yange kuba weewaawo yadde saawangula naye ate nina amaanyi agamu ge nafuna ku sayidi endala wavaamu kwalaali navaamu kwalaali nakkiriza nemanya nti ebyo bibeerawo wabeerawo okuwangula n'okuwangulwa ne ŋŋamba kati kenvuddemu sijja koma okutuula naye talenti yange kangisigaze nga nkola ki nga ngitambuza ofumbirwa ddi okufumbirwako ngenda kufumbirwa munange ebintu byalaavu ebyangu oyayeraga namakula abantu bajja kubamu oluyimba mwe mwanyinaze balibira ku lujja idipazo bandi ku lujja naye nga nja kufumbirwa era nja bayita mubeerewo ife tulinze bamataali tukole ki tukuba amataali tulye emmere ensingo zinuuke ziti byonna kasitole kokunuuka ensingo kanyumidde sitole omukola naye yanuuka jjukira yakola amaalo wano mu kujja wonna kyalika yali wakyalo nnyo kuba wano mu kujja mu motoka omuko olina okujja mu motoka nga tewali naye waviirayo ng'ensinga njaginuuka alabe kyekigenda mu maaso naye olwo emize egimu gyegyo nga tegyekweka waliwo alina obusenga abamu tebakweka buze bwabwe oba babeera bamuloga osobola okubeera ng'olina akazeeko naye wotuuka mu bantu obikkako
naye wabeerayo ow'empisa embi ng'alina obuzezezebwe ekyamazima nga ne watukamba ntutabubikkako. Okay, tukyali ku Vocals Live, tuli ne mwana muwala munyirivu olunaku olwaleero etujja tuyinyumyamu mu nsonga zaffe atuyitiramu wano nawali na mbeera ki gyalimu. Kakati munyirivu okola mulimu ki ng'ogyeko ogw'okuyimba? Nga ngyeko ogw'okuyimba ntera osiba ku nviiri, ntera okubeerako kusomera wali essomero lyensomesa kaawe bamunanika baliyita Town Academy. Bamunanika osomesa ki? nsomesa primary kati oluusi mba siri ku ssomero. Ntera okulimako. Olima? Wemba ngenzeyo ninyimako sola olimako naye nga ntisobola kuteekayo bakozi ne bankola ki? Ne banyambako. Nakabakolerako. Bamalengera kugamba obitambuza otya byonna. Okusinga mu faamu yo mulimu ki? Mu faamu yange. Kale nsinga kulima kasooli, bijanjaalo. Kuba kati njagala kusimba na ku mmwanyi. Byolima bya commercial oba just bya waka kulya? Si bya waka kulya. Otunda? Kutunda. Obiguza baani? Nguzeera abasuubuzi abazze nga baagala obigula. Wemba neetaga ku ssente nantunda. Otundira mu musiri oba gw'osooka n'otukungula n'ogira n'otunda ebiwedde? Nkungula n'entunda. Koziko kati oba olimye nga mawogo ng'oyo gy'osobola omutundira ku musiri oba nga tomwesimidde. Bino kati kilo otunda mmeka ebijanjalo? Ebijanjalo. Anti kati ebijanjalo kisinziira bituukidde mu bbeeyi ki, bbeeyi eriwo era gy'oba otunda. Kati bbeeyi eriwo kati? Bbeeyi eriwo. Bbeeyi eriwo kati ebudde buno sirina naye bbeeyi eriwo kati ku maduuka bya 14,500 ebikalu. Mmwe mu bitunda mmeka abalimi? Kati abulimi oba olina obitunda awo nga 3,500. 3. Ate kasooli? Kasooli emabega kaawo abaddemu 2 ezigwamu awo 2 3 2 4 alinnyeko naye lwakuba kati yakkamuuko ali mu 1,000. Kakati emmwanyi zoyagala okulima ettaka olina ddene? Ettaka lyange era ninayoko etonotono. Yiika nga mmeka? Ziringa 2. Taata yazikuwa oba wagula? Kale ninako ne taata era we yampa kuba bambi atukoledde buli omu gwe yazaala buli omu amuwadde tetujja kwekwasa nti ki. Okay, twagala kumaliriza era twagala kusiibula naye twagala atlisi nga tonna tuwayo kayimba kasembayo. Twagala otubuulire abaana abajja mu nembya yange naddala abawala batambuze batya ekintu. Nyongera okugamba abaana abawala bajja mu nembira byange kuba kale ebiseera ebisinga buli omu ajja mu nembira byange aba n'ekiruubirirwa kye. Oli asobola okujja n'agamba nti nze ngenze mu nembira byange naye just ngenze kumpulirako ku radio. Omulala n'agamba nti nze ngenze mu nembira byange naye ngenze kutumbula talenti yange. Omulala n'agamba nti ngenze mu nembira byange naye ngenze kuwangula. Abalala ngenze kufuna musajja. Abalala ngenze kufuna musajja. Ngenze kuwulikikako wala ki kufuuka serebu. Kati ebintu ng'ebyo buli omu agenda. Buli omu kale ajja abeera n'ekiruubirirwa kye. Buli ajja abeera n'ekiruubirirwa kye. Kati buli omu akozesa omukisa gwe. Buli omu osobola oyanoonya omusajja yeetege. Bw'oba amanya omusajja kyangu weetege. Bw'oba oyagala kufuuka serebu. Olwo watya nga yeeteze batamutegula. Bibeeramu ebyo. Obeerawo era n'oba okoze bizinensi osobola okukola mu loosi ne wabaawo lw'ofuna. Naye kati wanajja neyeetega kijja bw'anaaba yeteze era wanaddayo ajja kuba afuuse kale wanjawulo era tasavuira wajja mu nembya yange tasaviiramu awo. Wali otambuddeko ng'oyagala bakwana ne batakwana? Nze ntambula sagala bankwane naye nemba nga sibiriiko ekyamazima era bankwana. Bakwana? Sibala. Owulira otya ng'otambudde ne batakukwana? Bane era kiba kibi nnyo era olina okwebuuza n'ogamba ye nabadde ekindi nsanzaani nsanzaani toyagala kuddamu musanga era g'osanze ogamba sanzaani leero naye nga kiba kitera kuba kizibu pozi era olaba ng'otambudde nga twali addaagizeeko omanya waliwo ekizibu waliwo ebikulaba. Anyway basiibule abawuliriza abo abalabi bonna tuleke tubawo oluyimba ate mpozi oluggalawo. Bannange mwenna abali ku Bokati TV mwebala okubeerako mwebala okwekuumirako mwebala okutambula ne Mr. Sula Ssenyonga Mosquito Musege mwebala okumubeererawo ate naffe mwebala okutubeererawo mwebala okutwagala mwebala okutugoberera ne mubeerawo ne mutuwanirira yonna gye muli ne mweresa byammwe byonna bye muliko ne mwagala mulabe abaana abanneyimbira byange ekyamazima neyimbira byange atukyusizza abamu tumufunyeemu
weewaawo yadde tetwawangula naye era obeerako n'ebirala banaye osiimako siimako akolumu omanyi bagamba basiima agenze basiima ugenze wetulivaawo ng'olwotukola ki wemulivaawo ng'olwokutukola ki nga tulyoka tusiima naye nze ekyamazima nkisiimye bakyaliwo ate era nga mbakakasa nti ekitone sigenda kituulira ate era nkyakitambuza nkitwala mu maaso mpolampola era mujja kuba mubimanya ebinaba bitambula ebigenda mu maaso totumidde kati amannya nsigadde nze Nabachwareste naye ng'erikolera ssente ery'obuyimbi yenze munyirivu abantu b'Luweero batumire nno bajja kunyigira abantu b'Luweero mwenna banaye gye muli Luweero bamunanika bannabulemezi yonna gye muli bannange mwebale kutwagala nze munyirivu banaye nsaba obuwagizi bwammwe mu buli kimu kye nnaabanga ngambye nti kati kankole naye nga nsuubira talenti ngenda gitambuza ntumirako tata wange omwami Semanda Rosias ali bamunanika butali ya misana nentumirako mama wange omukyala Namande Esther nentumirako baganda bange Seguya Sebyala Nabukenya nentumirako abawagizi bange mwenna abantu b'ekalyo katono bamunanika Tongo Zilobwe Busiika bannange mwenna Bombo Wobulenzi Kasana Luweero bannange bayitirivu abawagizi bange mwenna mbagala nnyo ekitomutumidde bafa niyo bawutumirako ku baganda baabwe abali balamubo tumaliza luyimba ki luyimba tugenda nakumaliriza okuzaala kujagaana Hairina Matovu katugere mu kayimba kakuzaala kujagaana ate mpozi kabeere nga katukolera olunaku okuggalawo ate mpozi show ya Feno Vocals live mwebale kubeerayo mpozi ate abasazi bapigi batera okugejja babeera n'amata mugamba mambuluga n'abamuddo zitera obazimbya ku mbuto ne zibadumuuka mugamba bawakadda yeno gw'omuwala n'omala omukula nakuzuula nti obadde ng'omuzannyirako ng'omukudde ku ssente n'emba z'oziridde mukyala munnange mwegwako abakyala bakati muganza nti n'ebinyomo anti mwagala ssente nammwe mweswaziza enjogera eno netujje ku mulamwa tekitaggwawe nga bulogifuna mu bwangu ye maama ng'ogigabudde bulala egyo namunda gye yiyo n'ogitontoza weewaana ng'okudde lole musazi wa pigi tomuwona weewaana ng'okudde lole mama musazi wa pigi tomuwona nvaako lole bambi kanzije bana abasazi ba pigi bawanetima nvaako lole bambi kankuwa omutima daba yetonange yalidde mbokya nvaako lole bambi kanzije bana abasazi ba pigi bawanetima nvaako lole bambi kankuwa omutima daba yetonange yalidde mbokya nga womanyi okula nga tosoose kumala tomunsi w'embeezo boogalinnya gye gava ng'oyoga okuula ng'olowooza tabala ye mugezi wa ate era ng'akakensa jokera lunakilonda lwasa lw'ebinyaanya amazima namuli olimba k'olingwako mu ngalo zange entumbuguzi bwe siikuluma ono ndaba nabuno obwambe njagala omukwate obunasala essanja n'enkubabula mugayi wange ng'ogenze ku mwambe leero akabiina togenda nako ojjukira wajja ne jeni ne muli ebitamatama ebibumba n'omutima ne ku matu ebyebigoto bye mwalya byawera 10 kosa ne ssente zo zing'onona z'okutemula enveesu mala nakunywa mulo naye ate gwabadde nga nsumbuwa bw'ononkula togenze ku mwambe ne bakadde bwagwe genda obasibule nange nkukudde tongeza okulekaana kankuba bulemba bulanga babula empono mbaako lule bambi kanzije bana abasazi b'enveezo bawanetima mbaako lule bambi kankuwa omutima daba yetonange yalidde mbukya Vocals live tetugenda kubeera mpozi gale tusukka wala eno tubalire bwana muwala munyirivu mwagala nnyo okuulakuula abo tebabakuula babi ye abatakuulika bannaye anyway mubeere bulungi mweraba Bokati TV Neera.